kumamuta simanyi badyo na petex bugenda buzungana mbu Museveni abaliri mwe bani mwaka masana Museveni za chibi wina kumugana mjose nzene muzia kusasa bakakuwa moro kamyoni bukaga mu 5 twabyona kumwe na Uganda bala naye bwogama Museveni abaliri obaddo yimbawa ifu jito ibasala basically tukwaniriza naterako mukutu gwaffe omuganzi okumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Dovers Pampita Ntambi James Rich Boy Maxwell Junior oli w'amaanyi eyekumira wano n'otambula n'okumanya ate ng'oli w'amaanyi atambula naffe okuva gye twava paka gwe tumalira show okukola ky'amaanyi nnyo okuba nti weekumira ku lunaku lwaleero njagala kutumirako kyali wange great fan bamuyita Masika Lydia mukyalo ni asinga okuba nti akomentinga naye ate eyo tuveeyo obadde okimanyi nti mukyala mukulu gwe bayita full figure ne Catherine Kusaasira batabaganye oba baddinganye oba bareconcilinze bino n'ebirala byoba ogenda okufuna ssaawa zino mukyala mukulu gwe bayita full figure ne Catherine Kusaasira babadde beerabisa ng'entabwe kirabika eva ku kasente akava ew'omukulu oba kuva eri mu State House nga kasente kano kabafuukira ekizibu ne kaba nti kabaawula era gye buze omwaka bukyanga gotandika full figure ne Catherine Kusaasira babadde beekabala naye ng'ate bano basooka ne beekabalako last year full figure n'amaliriza nti aliko poliisi n'amaliriza ng'aliko poliisi naye ate oluvannyuma Catherine Kusaasira n'amugjayo oba n'amusonyiwa oluvannyuma okuba nti yamwetondera naye ate recently twalaba Catherine Kusaasira mu bino bivulu bya Easter nga gavumenti emaze okukola lockdown omukyalo ono yavayo n'asaba gavumenti ssente n'okuba nti agikabirira nga bo bwe bataddemu ssente nnyingi ennyo mu bivulu bye byategeka bya Easter era n'avayo n'asaba President Museveni kwogatta ne gavumenti ebeere nti emuliyirira kino full figure yavayo n'amambale n'agamba nti okumanya nti kyekikazi ki Catherine Kusaasira kitegeera tekirina n'amagezi ekikazi kino kifuna ssente nnyo mu nnyingi nnyo mu State House n'okuba nti kivuga enzige ezakabi bakigulira enzige ezakabi so kati kyewunyisa okuba nti omukyala oyo bw'atyo asobola okuvayo n'asaba nti asaba gavumenti so mu mbeera bw'etyo full figure n'agamba nti Catherine Kusaasira talina magezi era tategeerako ddala Catherine Kusaasira yavayo n'agamba nti full figure yavayo n'agamba nti Catherine Kusaasira gw'olaba oyo avayo n'akola mistakes ze nnyingi nnyo mistakes ezimu z'akola ze zino ez'okulaga nti yalaga bu video ng'alina ssente n'okulaga abantu nga NRM bwemuwa ssente full figure agamba nti ekyo kikyamu Catherine kyakola era full figure yavayo n'alabisa munene amugamba nti oyo omukazi akola nnyo mistakes n'amala n'akubira bakyali be bamubakinge ng'amaze okukola ensobi zino so n'olwekyo omukyala ng'oyo mutumbavu atategeera talaba nsonga lwaki basigala nga babeera naye so n'olwekyo lwekubayo kuba nti yamulabisa so recently mu kwogera kwa president recently wali enakasero bano ababiri beegwako kwaliko Catherine Kusaasira Bochaman kwogatta ne full figure bavaayo ne baba nti beegwako oba mukulu Bochaman yavaayo n'okuba nti abagatta nga abatabaganya n'abagamba ffenna tuli baluganda ate ffenna tulina ekigendererwa kimu that is supporting NRM n'okuba nti tugikumira mu buyinza so n'olwekyo tetulina nsonga lwaki tusigala nga twenenangana era nabwe kityo omukyala Catherine Kusaasira bwe yalaba full figure beegwako mu kafuba ne baba nti basortinga out issues okuba nti bateeseganya Catherine Kusaasira yavaayo n'agamba full figure n'agamba nti nze sikulinaako buzibu muganda wange mistakes nzikolera mu mbeerawo naye ate tusaba byonna ebyayita tubyerabire kyekaseera okuba nti tukolera wamu n'okuba nti tugusa ekibiina kyaffe kye tusinga ffenna okwagala ekya NRM kyokuba nti tukigusa n'okuba nti tukyagaza abantu ekibiina kyaffe kye tusinga okwagala ekya NRM mission yaffe yakuba nti tetukkiriza Bobi Wine kuba nti atabalako n'okuba nti ashiningako awantu wonna awalala so n'olwekyo tusigala nga twedenengana mission yaffe yaleka tulemera tuyinza okulabirwa oba n'okusomera mu bitabo ebyafaayo nga bafeeria so n'olwekyo nze Catherine Kusaasira sikulinako buzibu full figure oli blood wange from way back naye n'okuba nti full figure naye addamu ku bigambo bya Catherine Kusaasira bye yamugambye full figure yavudde n'agamba nti gwe Catherine oli sister wange
wange Kivula Banse nkwagala nnyo naye ate sometimes okola ebintu ebinyiiza n'okuba nti weerabisarabisa nnyo mu kamera ng'ebintu ebyo birabisa ekibiina kyaffe. Kivula Banse nvayo nenjogera sikwogera lwakuba mbu sikwagaliza oba nkyogera mu mutima mubi wabula nkwagala nkyogera because living as an example. So n'olwekyo muganda wange ebyo tubimale ke kaseera okuba nti tudda awamu tukolere awamu ffenna tutwale eggwanga lyaffe mu maaso. Byebyo bya full figure ne mwana gwe bayita Catherine Kusaasira batabaganyera kati bonna bali mu kibiina kya NRM beegirisa nkuli bonna bazze okuba nti balwanyisa Bobi Wine bonna bazze okuba nti bawagira President Museveni. Bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. You can follow me on TikTok Jimso16 then you can follow me on Twitter Jimso16. Okola kyamanyi okuba nti weekumira wano. Bye for today.